Najjanga muntu eno enaabanga musota eno wansi munene ngamba zuukuka tuyimbe ez'abalongo twagala byakulya mu mulya ffe tetulya biki. Omusota atambula nago mu kikapu. Ati bo baali bamanyi basindise mayembe ne baddukirawo ne bagenda ku basawo. Abeera mu nsiko obudde bwe buziba n'avaayo n'ayingira mu nju. Ebyennyanja talya mukene nalibadde mu kuyitirako n'omulaba naye atya nnyo okumukuba. Weewaawo omwana Katonda ali eyo atugoberera, we bali kutwagala, we bali kutugoberera. Kulamusizza nnyo n'olwaleero. Wasiibye otya, wasuze otya, obulamu bugamba ki? Gwe omulwadde tukusabira Katonda akusuuse, akugumye era akubeera. Kuumire mu kisa ky'essuubi oleme kuggwaamu ssuubi. Gwe gwa buleesinze n'ebyamagero mbadde nkusaba okakkane bukkakkanyi obikozeseyo byennyini era okubuleesinga ku banno abalala. Oleme kuduula, oleme kwewanika na kulowooza nti abo baatannawa tabaagala. Abamanyi era abaagala nnyo. Lwaki alonze ggwe leero okukuwa ofuuke ettaala eri banno? Ebiseera ebisinga bw'atyo bw'akola ebintu bye. Era bw'atyo bw'atula ku Namulondo ye n'alamula. Weewaawo amannya bampita Metanikula Bongo oba Rima Sam. Sinzira no ku Metanikula Bongo Life oba ku MR Life okutuukako eyo gy'oli. Olwaleero nze ne sitole ya mukwano gwange ono wadde nga okukaayana obutakkiriza n'ebirala bijjira ku mboozi nga zino naye bannaffe abaabituukakokko oba abaabirabakokko bo basigala bagamba nti abo bawakana lwa butamanya, abo tebakkiriza lwakuba tebamanyi. So emboozi nga zino bwe zituukaawo ku TV yo, ku mmeeza yo, ku buliri bwo, mbadde nsaba otega amatu oziwulirize. Osanga bwe kiri kutuukako ojja kuba omanyi okutandikira n'okukoma. Weewaawo gye baliko nnyabo. Nawe gye baleko. Obulamu si bulungi. Embeera etuyisizza bubi nnyo. Embeera si nnungi. Bali kukola n'okukuuma. Tusabe embeera ejja kutereera. Embeera era nga bwozze ejja kutereera. Gamba Katonda nga bw'akyakuumye ejja kutereera. Nga bw'akyakuumye ejja kutereera. Weewaawo obulamu bwe bugagga era nange yansobozesezza okutuuka ku wano w'oli abadde Katonda. Nze gwe ntunuulira, so kiba ky'amaanyi nnyo gwe okutunuulira Katonda oyo antuusizza wano tatunuulira nze. Amannya go gwani? Gwe Nabutono Solomon. Oli mukyala Muganda? Yes. Eddira ki? Eddira Lugave. Eddira Lugave. Bagamba abantu ab'eddira Lugave baba n'ensonyi, kituufu? Era tuzinda kubanga Olugave olwaffe lulina ensonyi. So kituufu? Kituufu. Ekindeese wano olwaliro okwogerakokko naawe, gwe muganda wange ali yangoberera, omukyala ono y'omu ku famire yaffe eri gye njogerako bulijjo ey'abakyala abakuŋŋaanya ku foundation be tusabakokko nabo, be tutambula nabo. Ono ali omu ku bo. Kimundeesezza olwaleero waliwo emboozi gye mbanyaga tushalingekokko naye. Gwe muganda wange ali eyo obeeko nekyogiigako. Nali mpita ayita era mu kunyumyanyumya ne baŋŋamba nti oli Nnaalongo. Era ne baŋŋamba nti wadde oli Nnaalongo naye era still abaana bo omu tafaanagana na mulala. Era omulala tafaanagana na munne. Oli ye mukulu, ono ye muto omuntu. Oli musota. Era bw'aba ajja bw'ati ajja mu kifaananyi kyange. Sikitegeera. Nga zze. Omwana omu musota, omu muntu. Omu ali mu kifaananyi kya musota, omu ali mu kifaananyi kya muntu. Oli kya musota. Naye bw'aba ajja ewaka, obutaka ng'aba ewaka, ajja mu kifaananyi kyange. Ky'effeesi. Sikitegeera. Ffeesi nga bw'olaba eyange eno, jjajja ayambadde mu mutwe gwe.
ajjanga muntu najjanga muntu eno enaabanga musota eno wansi kati ate ayeefula ali mu kala nnya akyusa kala tugende mpola bweshoozire Mr. Kitegeera bw'aba ajja nga jyewo okubuuzaako ajja nga yeewalulanga musota naye ng'omutwe gugwo gwennyini gwaba weewalula fesi yange yennyini oluusi ayinza okujja mu ya muganda we n'omula ne leero abadde ali mu kulya nga nzigaddewo enkuba webadde ebimbirabimbira nga maama ebyo omusota nga guli ku muti waggulu nga gwezinze nga tumuwadde ku mmere abadde ku mulabba waggulu embwa kanje mumulabe nange bamuleke tugenda kunyumyamu nange nembaleka nenzira mu buliri. Ani abadde anyumya nani? Ono omulongo abadde anyumya na mulongo munne? Badde babiri abooluganda. Tugende mpola. Agambye nti muleke tugenda kunyumyamu ye anyumya naye ate. Sirina wenja kikunyumiza kubanga bwe baba banyumya nze mpulira oluusi mpulira aseka sirina kugamba nti asekera ki. Bw'omubuuza agamba nyumya ne muganda wange omusota. Wagenda mu mayanja mulinaga ndabye muganda wange naye ali mu kuzannya mu mazzi. Kati ate abala tebamulaba ate yamulaba. Kakati bw'aba anyumya naye owulira amaloboozi abiri oba owulira eddoboozi limu? Kale nze mpulira abiri. Ye maama owulira oli naye ayogera? Nga mudamu muwala. Owulira amaloboozi abiri nga gegoogera era baseka bulungi ne banyumya bulungi. Naye ekiro baba bazze nga agenda kusula ne muganda we era omuwulira munne ng'aseka agamba banvaako babandeka naawe ng'ali mu kuzannya naye bakola batya. Kati amabasi agendayo kubikka kuba namukuza yaŋŋana oba tunuulira. Ani yagamba? Ye oyo yennyini. Ono munne afuuka alinga oluyinjayinja bw'ati yenayina kati ekiro bw'aba nga oli waali afuuka oluyinjayinja yena n'amufaanana. Bamulabako kko ng'alufuuse? Era bwe baŋŋambira nga ndi mutulo ne baŋŋamba toddamu tutunuulira. Ngera okuzuuka nga alina alinga oluyinja saddamu. Baana ŋŋamba bw'onoddamu tutunuulira oyinza okuvaawo. Era namukuza simutunuulira nga ntunwebaka sayidi emu. Essaawa ya leero ne mwawula akayitawo emyezi ng'ebiri nga mwawudde. Nange nsobole okwekyusa okwebaka sayidi ne sayidi. Naye nga sisobola kukola ki kumutunuulira mwesevinga nga twebase. Oli omulabyeko ng'alya? Omwana ajja n'alya. Yagamba nti totutunuulira bw'otutunuulira ojja kgenda. Yaŋŋamba sibatunuulira ojja kgendawo. Kati teyanziramu kyakubiri n'asirika nze ne mpawamuka nga ndaba omwana ng'afuuse ono omulala. Ngenda okukola bwe nti nemukuba ne musiisiriza nga nja mujjako naddiba nga tebivaako. Nenzijukira nti oli kyaŋŋambye. Nenkyuka nemukuba omugongo ne neebaka sayidi emu. N'otulo twambula obudde okukya. Ate n'omwana teyansaba bbeere. Yali wa myezi ng'esatu. Ne bukya nga tazzeemu kunsaba bbeere. Amakya bwe bwakya n'azuuka ng'enjala emuluma nemuwa ebbeere. N'ayonka n'addayo n'ayeebaka. Ng'olususu lwateredde edda nga lulungi nnyo atalinaako obuzibu bwonna. Ono omwana omuwala bw'aba ayogera naawe ayogerera naye mu kirooto? Ono omuwala bw'aba ayogera nange ayogera mu kirooto. Nakubuulira. Bw'oba oluusi asaba ekyokulya owulira munne nga agaaya. Omanya nti kati amagi tewali
ayagala amagye ag'okulya emmere enjala emuluma. Owulira ono yeegaaya. Owulira ono nga yeegaaya n'omanya nti kati munne ayagala ekyokulya. Kya n'ogenda n'oyiya n'ofuna amagi oba amenvu n'omuteekerayo w'aliira. Yali aliddeko kkono olaba nti alidde n'alekawo. Era alya n'alekawo. Nga kino akiriddeko n'akirekako. Alya n'akola ki n'alekawo. Tomuwa buntu butonotono n'ogaa nti atakkuta mwana akuze. Ali myaka emmeka? Ali 4 agenda kwezi 5. Munene. Yenkana atya obunene? Munene nnyo yenkana bw'ati. Temuwanvu. Obuwanvu yenkana? Muwanvu gwe kimanye nti muwanvu simanyi bundi bwaliko naye nkugambye muwanvu. Bw'abajja waŋŋambye ali mu kkala mmeka? Ali mu kkala eya bbulaaka. Ali mu kkala zonna alinga ttimba. Alina kiragala. Alina ne myufu. Kkala 4. Bbulaaka, kiragala, emmyufu ate ey'okunaaba. Ey'okuna eneegundi yero. Ezo kkala ze zaŋŋamba. Era sirina kumukubya omusota guno bwe gujjira. Sisobola kkuba. Zonna kkala gy'abajjiddemu aba y'oyo. Azze okuva nga akyali muto paka wa? Ne kati yagenda mu kyalo, yatuuka mu kyalo ewa maama, watuukayo emisota 2 bali batudde awo omukyala ne maama wange ne giyinga mu nnyumba ne gifuluma 2 kituuka mu luggya etandika okulwana bali bagamba naye mulabe emisota ekyekango ne bakubako ogumu ne gusigala ne guyingira omuti ogwo ne bagusula mu kkubo. Ne kati ate maama bagamba atwala amalogo mu kyalo. Maama tebamukkiriza kwebaka, abeera ayimba z'abalongo. Bamugamba zuukuka tuyimbe ez'abalongo, twagala byakulya mwe mulya ffe tetulya biki. Ne bagamba natwala amayembe mu kyalo. Tugende mpola mpola. Emisota gino 2 egyalwana, lwaki gyali girwana? Gyali gituuse ewaka nga giri mu kuzannya. Bali batuuse mu luggya lwa jjajjaabwe nga bafunye essanyu. Naye jjajja obutamanya n'ensise ennyingi bakwasaako ogumu. Kati awo ogumu ne gubulira mu muti. Mama Solomon, ate watugamba wazaala abaana 2, omu ali mu kifaananyi kya muntu, watugambye wazaala abaana 2, omu ali mu kifaananyi kya muntu, omu kya musota. Mbadde manyi omusota ogwali gulina okugenda mu kyalo gwali gulina kuba gumu. Lwaki gyali 2? Wazaala 2 omulala ati? Tebasobola agenda yekka era balina okugenda ne munne. Alina okugenda ne munne ne bagenda ne beetuuka ku kika ewaffe byali 2. Era saawa zino bampita omulogo. Maama gibeera gimutawaanya. Ogumu gwe yatta kati ono ali eno yeefula naye omusota n'awerekerako munne. N'awerekerako munne. Kati lwaki bwe batta guli engeri gye gyali 2, lwaki guno gwe batta ono omwana teyafa? Ono teyafa ye alina osigala kuba bwe beefuula. Bagamba okungamba ekiseera kijja tutuuka n'onaabule nga tetubakozeeko. Obola n'enkuba ne bwe etonnya mbeera buli kadde mbeera mulinda. Omwana? Oli omwana? Ayinza okuyita munne n'agenda. Siddamu mulaba. Bw'ate mpola onansonyiwa. Kati tunagenda mu kyalo gye yagenda. Omwana ono ow'okubiri akulabikira nga feesi ye ayambadde yo. Waliwo lwatuuka n'alwala? Waliwo lwatuuka n'alwala. Neera omujjanjaba. Nali nfaanyi ky'omusota? Omujjanjaba oti? Era yakulagirira omuwa empeka awo osanga teziriiwo. N'omuwa. Najja ne naazikola ki? N'ayeegabirira.
akulagirira mu kirooto bugenda ogula Panadol ogula kino nekyo nekino n'omuwa n'anywa n'atereera. Kyasinga nnyo n'okumunyiiza kumukuba singa kati waali nga ssaawa zonna alibadde mu kuyitirako n'omulaba naye atya nnyo okumukuba. Etegeeza bw'otuula wano osobola omuyita najja. Osobola omuyita najja. Osobola omuyita najja. Oba ndekewo David nze ngende neekweka eri omuyite David nga yaliwo nga bw'akwata. Nze ngende neekweka anaabindaga ku kamera. Sobola okujja naye mutiisa okumukuba nti waayitira okutuuka. Mbadde manya abula bubuzi. Abamu bamulabako, abamu tebamulabako. Kakati wano mu kitundu kyammwe waliwo abaali bamulabyeko? Mwebali abaali bamulabyeko. Bo baba balaba musota. Kati bw'atuuka okujja gy'ali nga feesi agifuula ayambala eyiyo. Anti nange mumutya. Badde ate mmanyi kiti kyakola kisinga okutiisa ekyokwambala feesi y'omuntu ng'emabega musota. Ntawo mba simutya. Awo mba mugumu. Bwe baakuba ogumu ne bagutta ogumu ne gwekweka mu muti. Bakitegeera batya nti ogwo gwekwese mu muti si musota muntu. Ati bo baali bamanyi basindise mayembe. Ne baddukira ne bagenda ku basawo. Bagenda ku basawo baganda baali bagamba nti muganda mwe yazaala abaana ababiri badde bazze wa jjajjaawe. Naye nga badde mugezi yali badde ajjamu olugoye n'ababikkako. Naye abadde tamanyi kwekuba. Ati amagulu gamuluma, bamubeera bamutawaanya, bawooza naleeta amalogo mu famire. N'abafamire abasinga bonna bankyawo. Naye nsaba kubajjayo. Kakati ye alina kukola atya okutereera jjajja? Jjajja yeeyagala bwe tunaabajja ne tumala okukola ki okubeetonda. Aba atereera n'atannayebakako otulo. Era bwe mba ngenzeeyo ayebaka otulo. Muyite nga takyawulira ng'ali mu tulooto. Bw'ovaawo tunotubula. Envaawo ng'ototubula. Ekikuyisa omulogo? Ekimpisa omulogo. Kakati ono omuwala omusota ono omwana omuwala ye abeera ddala mu kyalo? Ali mu kyalo. Abeera y'atya? Abeera mu nsiko? Abeera mu nsiko obudde bwe buziba n'avaayo. N'ayingira mu nju. Ewa jjajja? Jjajja yamumanyiira? Tulina ekisenge kye twamuwa ekyaffe. Ali mu kisenge mulimu ki? Mu kisenge mulimu omufaliso, walira n'amagi. Kinakola ensobisa abagamba nti ate bakubako akatuli atandika okulya. Ku magi bakubako akatuli? Ogiteeka nga tokubye katuli talya. Anti obanga tamuwadde. Kiki okubako akatuli? Kisooka omukubirako akatuli. Bw'okubako akatuli be kati akayiso kati ne kaba nga katonya bw'ajja bw'ati yayongeramu mu bulungi n'alya. Aba akyali muto so nsobola omumwakulira. Kyasoose okuliiramu. Kyasoose okuliiramu azingira? N'akuliramu n'abeera omwo nga yeva ng'ennyumba ye paka waagenda ng'akula. Aba akyali muto alya ki? Aba akyali muto alya ku menvu agengedde ennyo, ffena abooseboose, ebyo atera okulyalyako ne sukaali. Mama Solome, kati bambamba agenda akula bw'ati aba asobola okulya amagi 5, kati ali mu magi 10. Bwena omuteekerawo n'alya nakkuta. N'oteekawo amenvu, n'oteekawo bbogoya, oteekawo amenvu ne ffene, n'oteekawo ebikajjo, n'oteekawo amatooke amafumbe ag'eminwe n'omuceere ne makolooni
mu kasowaani ke wali. Talya byennyanja, talya mukene. Lwaki? Tabirya. Tabyagala. Oba gy'emizizo. Nange simanyi. Waliwo emizizo emirala ng'oggyeko, kale waliwo ebintu by'atayagala ebirala ng'oggyeko ebyo. Ebyo byokka bye yaŋŋamba byatalya. Yeegambira. Tewali nti bw'aba azze ofuna ku mwenge omuganda, ofuna kino osibawo kino osiba, tewali muzizo mulala. Nze teyaŋŋambako, ebyo byokka byatalya. Byokka ebyo ebisigadde alya. Waliwo mufuna ku butakkaanya n'omwana oyo ne muyomba nga mufunye obutakkaanya. Tetulina budde butuyomba naye. Talina lwatanyiiga. Talina lwanyiiga naga nti. Bw'aba anyiize ng'anyiigidde lwa muganda we, bwamukoonyeeko amuyisizza obubi. Era oba omunyiiza, nange olaba bwe mba mukuba siba mukuba luyi lumu oba akaggo kamu. Nkuba omuggo ogusooka nga gwono ne nkuba omuggo ogwokubiri. Nga bwe njoya nkubye babiri sikubye omu. Ekyo ne kiggwa. Naye bw'okuba oluyi olumu akunyiigira. Oli aba anyiiga. Era n'azimba katala nnyo n'ayeewagga yenna bw'ali n'aba ayagala kukubuukira. Manya oli nti akyankalanye. Oba olina omukakkanya mpola mpola nakkakkana. Ekitegeeza bw'oba okuba olina kuba either 2 oba 4 oba. N'okuba bonna kyenkanyi. Sikuba omu bw'ati. N'engoye. Ogula engatto ogula ppeeya 2. Ogula engoye ogula ppeeya 2. Togula lumu. Bw'ogula emu alusuula mu ki? Mayanja. N'engatto nva wakazimu wabwo. Ngiraga mayanja azitutte. N'azikasukayo. Akoma ng'ali mu bigere. Aba nafuna ppeeya 2. Ti ne bw'oba oguze gundi ovulo zibalina okubeera 2. Batalina mulekerewo. Mpeewo mufuuwe kati ng'ebiseera bino empeewo bw'emufuuwa kuba ovulo sizinaawo ssente. Eza ovulo. Era empeewo emufuuwa. Olina kugula bifaanagana ppeeya 2. Ppeeya 2. Biba tebifaanagana. Biba tebifaanagana naye nga ziri ppeeya 2. N'omuwa. Awo bibeerawo. Biki bye basinga okunyumya? Basinga okunyumya sijja kunyumiza bulungi kubanga nange nkyabyeko enneenya. Paka bwe nja okukola ki? Obitegeera biri byabwe bya babiri. Olwo obiwulira naye nga naye tobitegeera. Naye olwo bye mbuulira nga nange sibikola ki? Sibitegeera. Nange nensirika ng'omuzadde. Oluusi bayinza okunyumya nga bwe bakuyita ne bakuyita bonna. Nojja nga omutima gugamba oba abadde ki? Ate n'oweekanga n'oddayo. Ogamba ndowooza ali ne munne n'okola ebirala. Bwe bityo birina okubeera. Nga tonazaala mwana oyo omuwala ali mu kifaananyi ky'omusota, waliwuddeko abantu abagamba nti emisota bagizaala kituufu? Nali ngiwuliddeko. Ate okukirabako? Nakirabako ng'omu atambula naye. Yali wa muganda we gwe namulabira. Yali wa muganda we ng'atambula naye mu kikapu. Kati oli bwe yafa n'amusikiza muganda we n'amugamba omwana wange ono mbeeranga naye. Buli w'olaga olina okubeera ki? N'omwana oyo. Naye nga ffe tugamba oba ekikapu kibeera kimumenyera ki? Paka yatugamba nalina omwana wa muganda wange muno. Gwe ntambula naye. Ne tumulabako n'agamba okumulaba amagi. Atusaba amagi ne tugamuwa ne tumulabako. N'amala n'adda ng'ali mu kikapu kye. Omusota atambula nagwo mu kikapu? Kati nze ne mbireka awo nga manyi bwe bityo Katonda yakimuwa. N'amuggyawo maama we. Maama we yavaawo nno n'amulekawo.
omuto ne kati nange nsaba Katonda annyambe mbakuze omwana atuuke okugenda ofumbirwa n'omulenzi awase nange wendi naye taata waabwe yabeegaana yagala yetazaala ebyo ebikulekule yazaala bakolaki bategeera naye gyali ne ssente taziraba mu nsawo ali eyo obwavu bumuluma eyo obwavu bumuluma bumuyisa bubi ne bwokuba bwoti empeereza esente ez'okulya takuweereza owoza kimu mugume nja bbawa taweereza wadde bawoza kimu n'abaana baleka oba bankubye obwavu nze sirina ssente mwerabire Katonda ajja bbayamba gabasuulawo yatusuulawo dda mpulira bagamba nti abalongo babazzaako alina okuba n'ekizza omwana oyo wamuzzaako oba bakyali awo tonnafuna gundi ebazzaako sina kubazzaako wadde sibazzangako wadde n'omu wasookerako bali mu nnamba yakuna kakati mukyalo omwana yagendayo atya ani yamulagirirayo yayeragirirayo yekka baali awo ng'atuuse kubanga yasooka okugenda ewa kitaawe eno baagala omukuba n'abula n'agendako wa muganda we wa bba wange naye n'ayagala omukuba n'abula tinamanya nti ye tebamwagala n'adda ku famire yaffe agenda akole ki alabeyo n'agenda n'atuuka kati gwe wamuzaala wakubira ku mama esimu n'omugamba munaye maama nzadde abaana bwe bati omu ali mu kifaananyi kya musoto omu ali mu kifaananyi kya muntu natya saabagamba naye nabuulirako omukulu wange nga nvudde mu ddwaliro naye nga nazadde babiri n'awakana naga tekisoboka nga ndaba omu naye nga nazadde babiri n'awakana naye balina empaka nnyingi n'ensirika awe nakoma era mukyala we yanyigira ennaku 2 olwokusatu teyadda ne beekuba bubi nnyo n'okunoba n'anoba bali katebe ettiŋŋani omusajja n'omwana mukulu wange ne mukyala we ng'ono omwana yabagamba nti balina kunyiga ye n'abakubyamu emiggo beetabula bwetabuzi yali avawanga kunyiga naye n'agamba ava mu basajja be ne bakola ki ne balwana okwekutula ne wajjawo omukyala omulala najja nanyiga mukwano gwange yanyiga ennaku 2 bwe yaddayo n'azimba emikono gyonna gino negizimbagata n'abirayo ng'akaaba nga ndaba tajja netandika okwenyiga nzekka obudde bwe butuuka nga neenyiga muntu omu zati ziweze wiiki emu n'ennaku 2 era okulaba nga ajja nagamba bannange sijja kunyiga Naalongo abaana babadde banzise omwana paka bwe yaŋŋambye nkole bwe nti naaba ebbombo neenyiga ebbombo babadde bannumya emikono n'okuzimba Naalongo tebamunyiga kimigo gye badde bankubye egyo okuva olwo ensigala nga neenyiga nzekka baddamu kunnyigako tasiba lubuto Naalongo omwana wamuzaalirawo omwana namuzaalira ono omukulu namuzaalira waggulu ewa Kasirye Eggwanga ewaka we nali mpangisa wansi awo nasooka lwali lwakutaano nengenda mu ddwaliro bwe lwasooka nengendayo mu ddwaliro bwe nagenda mu ddwaliro bankebera mu military basooka kuŋŋamba siri mu lubuto sirina lubuto naye nembaga ndi lubuto sawa omu dokita omusajja naŋŋamba omusirikale naŋŋamba jja tugende bakukebere bagenda okugenda nga omusirikale omukamunaga omukazi ono ali lubuto byaddala tubadde manyi wa musujja yali bankebera okunkebera omusawo mugulu naŋŋamba n'okuzaala gwali gwakusatu
nenzaala mu olwo lwennyini ekiro. Olina muzaala ssaawa 5, olwo ne muzaala ssaawa 6. Owasooka kuzaala mwana muwala oli ali mukifaananyi ky'omusota? Kuba bwe nava essaawa 9 olwo natandika okunsalirira lunnuma. Nali njagala okulya emmere gye nali njagala, nenvuyoyoka nga lunnuma nnyo, bunnuma. Wange mwawo ne ntuma omwana genda ongulira obugoye, naye seetegese wadde n'akamu. Nagenda ongulira obugoye, ongulire ne baketi. N'agenda n'abigula ekibuye n'abireeta. Tuuka ssaawa nga 2 awo ne lunzingizaako ne ngendako mu kakiriniki. Awo nga kasaawe kugombolola. Kazi yansaba nusu kanaana. Ne nkamuwa n'aŋŋamba gwe tonnaba kutuuka kuzaala goma kkato. Kukyabula naye genda ogasirise, ofumbe ku mazzi, ogabugumyeko ogayiseeko wano wansi, gajja kusirika. Ne nvaayo ne nkomawo ewaka nga bisirise. Bwe natuuka ewaka ne bitandika kuddamu okunnuma. Ne mbugumya amazzi ku pako. Bwe nayisaako ku lugoye yakuba bukubi ng'akamundu. Yakuba akamundu, amazzi ne gayiika amayitirivu amangi n'omusaayi gwamu. Kati ne nzigyamu olugoye olwo nali nyambadde, blouse nali nyambadde akakooti. Yagenda nako n'essaawa yali sikalabanga. Kaalagawo? Nange simanyi yakatwala, simanyi we yakatwala. Omwana? Tugende empola. Ogambe wagenda eri ku ddwaliro lya military. Ne bakebera. Ne bankebera. Ne bagamba nti omukazi tali lubuto. Ne bangamba siri lubuto, nga tebanakunkebera nga ntudde kafoomu. Ne bangamba siri lubuto. Ne baba naye ndi lubuto, nze funa ku ddagala. Kati omusawo omu bwe yajja n'agamba badde bonna bazze bagenda, nawe ojjangu bagende mukole ki bakukebereko oba oli lubuto tukikakase. Ne tugenda mu kasenge ne bankebera bagenda okulaba nga ndi lubuto, bagamba omukazi ali lubuto bya ddala. Ne bamala okunkebera ne bangamba ojja kudda mwezi ogwokusatu. Bwe bagamba nti ojja kudda mwezi ogwokusatu wazaalako olwo lwennyini. Teza abaana abo bazaala tibannatuuka. Baali bakulu. Lwaki bo bali bakusindise mu mwezi gwa kusatu? Waliwo emyezi emeka ogwokusatu gutuuke? Gyali mingi. Nazaala mu gwakubiri nga bansindise mu gwakusatu. Kaakati tugende empola naawe. Bwe bakebera naga nti ali lubuto, ogambyeko olwennyini lwe wazaala. Lwe nazaala. Bwe wadde ewaka bwe nakomawo ewaka ssaawa 9 ogw'emisana. Ne nzija okulya ku mmere olubuto nga lwekyansi. Ne ngamba oba okunkwatakwatako lubanyizeeko bwe luti kwe kukaluba. Ate omwana tazannya takola ki? Ne nga ndowooza yeedungudde tayagadde kola ki? Anaatereera. Ne tutandikira awo ne lunnuma paka ssaawa emu paka ssaawa 2, oli yavaamu ssaawa 5. Tukwate empola tudde kakiriniki kano. Kakiriniki gye wagenda lutandise okuluma. Nga lunnuma. Bakuwe ku budagala. Bankebereko bantuusizza nga ndaba biganye. Naye bwe natuuka mu kakiriniki ne lusirika. Niwe nga terunnuma era nga twogera na bulungi nnyo. Ne bwe nagenda Katanda twogera bulungi nnyo. Omusana n'aŋŋamba gwe terukuluma. Oyinza okujja n'otuula bw'oti omukazi bajja wano tebatula na kutuula tebasobola kutereera. Mugamba naye olubuto lunnuma. N'agamba agwo terukuluma ago makkatu. N'akebera nga n'agamba omwana we mulungi nnyo talina buzibu. Ne makkatu ge kalukuluma buzimbye mu buzimbi tanakola kyajja kutereera. Kuteekako amazzi akole ki? Ng'agamba lwa myezi 7 amakatu we galumira. Ne nkomawo ewaka nga terunnuma. Naye bwe natuuka mu nnyumba ne lutandika. Yagamba yisaako amazzi ku lubuto ag'okya. Ag'akasusu. Nayitako maama lwakoba bbomu. Olubuto.
awo terwaddirira mabega Bakakuzaala mwana. okuzaala ono owookubiri. Kakati bwe bagendanga mu sikaani balabanga omwami omu. Mu sikaani saagendayo ali sirina ssente. Omusajja nga naye yali anneekyangako dda. Asirina ssente. Olwo lwe nagenda mu ddwaliro ofuna ekipande Luweero lwe nazaalirako. Twanywa ku ddagala genda mu ddwaliro. Abigendayo. Kati ku ssaawa 5 ez'ekiro ozadde omwana omusota. Alifanki omusota. Wali naani wali wekka? Ali mu ddiiro nzekka mu kisenge gundi awo. Weezaaza wekka. Ali ntudde awo. Nemuzuukusa oba tebamusindika ye ayitawo buyisi. Tebamusindika? Omwami wali naye mu nju? Nayinamu abaana bange ne mfite omwana wange omuwala omukulu. Nemugamba nfunye ekiteeteeyi ekirala nziggyemu kino naye yimuka onzikirireko wansi bwena onfunireyo ku booda. Nanga maama obadde ki? Nga nja agenda mu ddwaliro. Nanga maama omusujja gwayongeredde ddala. Nemugamba naye yanguwa. Ngawulira nsenda maama wange yagenda emisindedde. Nemugamba oba naayitamu tebandi. Nemugamba tebajja kukulya ojja kutuuka gunanga ngenda zijja wa booda booda. Nemugamba ogenda gifuna era okwali otuuka ku kkubo bw'ati papaba ebboodabooda yali eva e Kampala neyimirira ne bajja nayo. Ajja omaze ono yabadde yagenda okukkira ngono yamaze dda okuvaamu. Ng'omulabyeko ali awo? Ati byamulaba era bw'avaamu ayeewuunulwa bw'ati abeera atambulira mu mazzi bw'ati nadda wali omufaliso wansi. Wamulaba? Nadda mu mufaliso. Kati wano osigaza kitobe ky'amazzi. Ensisi teyali y'amaanyi. Ate nga nebino bikuluma bino ensi ogenda kugifunamu otya nawe osaba Katonda ate ekirizeemu okukuluma ekirala tonnaba kimanyi kigenda kuvaayo. Ono ngamba ono teyakutiisa nnyo nga ali awo n'ogasisi. Aba mutonotono taba munene. Aba mutonotono nnyo ava ng'akati kano. Lino bw'oliraba bw'ati. Bw'aba yenkana obunene. N'obuwanvu. Abeera bw'ati era atambula yeegojjagojja katonotono. Bw'ati. Kati n'abulira mu mazzi ago yafulumiramu. Kubanga gaali gansoberera wano wansi nga ntambula wano. Kumbe nga ye yali akoze eki? Olwo wamuzaala lwe yabula. Yabeeramu omwo mu nju. Yabeeramu okumala myezi nga 6. Ng'ali omwo mu nju? Kubanga waliwo ne mususu we yajja ng'eyagala mmulya. Mususu ki? Akamese. Gye bayita mususu. Kuba ziba zikwatagana zaba zaagaza kalume omukira guno. Nali neebase bwe nempira nga mususu nga kakaaba. Nenyuka ne twakukyala nga mususu va ku mwana wange oyaga muluma. Muveeko mususu yakwata bw'ati n'ono n'akwata wano bw'ati nadda mu kkubo lye gy'agenda. Kyokka ate mukulu we yali ayebase wano wansi nga ye ali mu tulo. Olwo mukulu we yali tayagala ono omwana n'okumusitula. Nga ne waba akaaba akuyita buyisi. Niwe yatandika omutogomya. Yatya ne mu nnyumba n'addukamu. N'agenda mu mikwano gye yatandika osusula naye n'amutogomezaayo ate nadda. Omwana w'omukulu? Omulenzi. Yali tayagala kusitula baana bano abalongo. Tabaagalira ddala. N'ono ali mu kifaananyi ky'omusota nga tamwagalira ddala. Yali tamanyi. Yali tamanyi nti mwana. Yali amanyi ono yekka. Kati oli ng'ali mu nsonda ye eri gye tuteeka ebintu. Abaana baali tebamulabangako. Bakweka. Waliwo ebintu by'obeeramu ekisize si kubeera ng'okola ki? Ng'oyogera. Biba bintu byo. So babaana baali tebamanyi nti mulimu abaana babiri mu nju. Kati nga ono omukulu w'ono omulongo ali mu kifaananyi ky'omwana tayagala situlira ddala mwana ono. Naye tayagala. Naye n'amutogomya nnyo. Yamutogomya ati? Ng'ajja oli munne nga yamulumba. Genda okwekanga ng'ali naye. Genda okwekanga amugoba ayagala muluma. Mu birooto?
paka bwe namugamba omwana musitule naye nga oyogera naye ojja kulaba nga takyakulumba. Yatandika omusitula abira nga amubuusabuusa. N'essaawa zino ne baba bazze ssente tasobola zikuwa ggwe awooli. Abamu abamanyi bawooli nze natampa. Kati ye yagamba maama ndoota omusota gwagala kumbojja ndoota. Gwagala kumbojja era bw'azuukuka nga asanga bali naye bwe guti. Ng'ensi eba y'amaanyi nnyo ng'adduka. Agenda ozuukuka ng'asanga omusota gwe basse nagwo. Nga kumuli ku mutwe. Yazuuka awamuka kuwamuka bw'ati ettaala nti nze yange esulako ettaala. Kuwamuka bw'ati nga wagulabira ddala bw'ati. Adduka ajja era wuwe nawe era gwajjawo. Twali tuvuddeyo mu kyalo era ewa maama. Twajja nagwo wayitawo ennaku 2 lumu. Bali batudde bwe bati. Bali mu kubinyumyako mukulikeeyo nga tebamanyi nti twazze naye. Baali yasembye mabega wa bati oluggi n'amweyimirirako bw'ati. Yagenda okuwulira akawewo wano bw'ati yagenda okukyuka bw'ati ng'amulaba. Yadduka ekikumi ajja wange. Mugamba ajja kuddayo atere mumuleka ajja kubeerayo eyo abeere mu kava sikola ki. Sikujja nnyo mu bantu. Era tebaddamu mulaba nga maze okwogera. Buliriramu nnyo talina lwakujeemera. Ate anajembera atya maama we. Tasobola kunjeemera. N'olunaku n'olumu. Ebiseera ebisinga emboozi nga zino ebanga firimu naye ensi bw'ekyo abo abaali bakirabyeko bakakasa nti gyekiri. Abatakirabanko basimbawo n'omukono gutemako nga bagamba tekiriiyo, tewali muntu asobola kuzaala musota nga omusota gutasobola zaala muntu tekiriiyo. Bazaala n'amazzi bagazaala. Amazzi bagazaala. Waliwo eyalaba ku sitoole y'omukyala era kuno omu gwe naleeta yazaala omusota nanga nti anko abo baveeko ago gaba majjini nga sirabanko omusota guzaala muntu. Singa omuntu azaala omusota n'omusota gwandizadde omuntu. Gaba majjini gaba Katonda bwe yakitonda. Kino bwe kisinziira ne kiva eyo ne kijja paka okutuuka ku mmwe. Bwe twalabako ne bwalaba bataalabako baba balina kye babazaalako naffe kwe kubafuna. Bali ndowooza babazaalako naffe ne bajja naye sita kirabika si kipya mu famire. Oba tekisobola kuva eri ne kijja buzi mu famire endala nga tekyava ku kalandira kasooka. Era kavaayo akalandira. Kati maama waffe yazaala abaana 3 kati mu baana abaffe balizaalayo abaana 3 ng'okuba empaka nti wali alibazaala. Oba akava mu ki mu kalandira. Kati nange bwe balituuka ekiseera nabo balizaalayo ku ng'oyo kaba kavudde ku kalandira. Mbadde nsaba ompeeko ku budde obulala nkukyalireko tunyumye mbeera ki abaana bano ababiri gye bakuyisizaamu, abantu b'obigamba bakitwala batya, kugamba twongere okunnyonnyola osanga n'okwongera okulaga abantu abali eyo nti buli kimu kisoboka era bwe kikutuukangako toziyita empewo oba eddogo n'ebintu ebirala bifaanana ng'ebyo. Era tebabiyita mpewo kubanga oguma bugumi. Nogamba mwana wange beera awo tandika okweyigira. Nanze ali mu mbeera embi sobola kweyamba sobola kukola ki era ondaba bwendi. Obe nga asobola okweyigira n'afuna ekyokulya era nange neebaza Katonda yeeyigira. Kale nange bwe mba nsobodde obw'olumu nange ne mmuwa. Bwe mba sisobodde yeeyigira n'abaawo. Weewaayo mu paati 2 tugenda vaayo tuddemu tulambulule. Maama ategeera atya nti omwana kati kiseera kye kyakulya
amupima atya oba ye ateekawo buteesa alya buli kanaku oba wayitawo ebbanga. Ebyo byonna bigenda kuba mu paati yaffe eyokubiri. Mbadde nsaba oneebalizeeko CEO wa Planet Beauty World eyatuwa ebizigo. Mbadde nsaba ogambe nti CEO nkweyanziza nnyo. Nange eri CEO adde nkwebaza CEO nkwebaza eyanza neyanzeege okuntuusa ku mutindo gwe ndiko. Nali ndabika bubi nnyo nga nzenna nsiiwuuse. Neyanza neyanzeega ebintu byange naye nange bw'oba ontunuddeko n'ondaba nange nakyukamu nange nenfaanana ng'omuntu wanziza ku layini. Ekizigo kikola bulungi nnyo, kyenyiriza, tekirina buzibu kyonna. Ndaba n'emimwa wagisiiga kugamba wenno omasaamasa. Namasaamasa bulungi nnyo. Kati mbadde nsaba ogamba abantu mbadde nsaba baŋŋambye nti bantu bange abangoberera abatulaba mugende ku Planet Beauty World babawe ku bizigo, mugule ku bizigo. Bannange abandaba ku gundi kuno njagala bonna beesiga ku kizigo mugende ku Planet mugende ku bizigo ebyo mufune ku bizigo birungi nnyo binyiriza olususu. Ku Planet Beauty World. Planet Beauty World. Nange ekyo kizibu. Kale gamba CEO tojjanga okwo. Tojjanga okwo CEO tojjanga okwo. Neyanza neyanzeege. Wa abantu ng'abo bwe twetaaga okuwa buli mukisa okubeera mu bizinensi. Abantu abavaayo ne bayimirira n'abakyala nga bano, abantu abategeera olulimi olwo olusembayo olw'omuntu oyo alaajana. Ndowooza be tulina okubeererawo. Gwe ayagala okunyirira, ayagala okushanana, alina binnamakula n'ebirwadde by'ensusu ebirala, genda ku Planet Beauty World weefunire ekizigo. Mami Sorome yenno agambye yakyuka, ekitegeeza ebizigo bikola. Lekeraawo. Nali ndabika bubi nga ndi wa bbulaaka naye akasusu kanyirya bulungi nnyo. Zina enkanyanya zaggwamu zaali zeesesse kati nzina ndabika bulungi nnyo. Oyange ekijuujulu myaka 21. 21 ne 15. Weewaawo kakati bwe mwana wa Katonda ali eyo ebizigo bya ddala bikola. Genda obawagire Planet Beauty World. Balina ansa zonna eri ebibuuzo byonna ebyensusu. Abantu nga bwe twetaaga okuwa sapoti esembayo kuba bategeerera ddala obulumi omuntu wa wansi bw'ayitamu. Tekiri ku magoba ge bakola wabula kiri ku kujjanjaba bantu ba nsi yaabwe n'okuddaabiriza emyoyo gy'abo abateesobola nga bayita mu kugabana akakatini ke bafuna ku bizigo bye batunda n'abo abateesobola. Nze Medan Kurabongo wano M Live kwembadde tujja kumawo mu paati MR Live kwembadde tujja kumawo mu paati 2 nga tunyumya embeera eyeetoolodde ku balongo bano. Twongere kugamba okufuna okugenda ebuziba mu mboozi eno sina kintu twongere okukitegeera. Mbaagala nnyo mweraba.